Inside Story Uganda, real source of political updates. Waka wa parliament batandika okulayira ne 14 ne 15 era nga 13 kujja okuba okulonda speaker wa parliament agenda okutwala parliament eno maaso. Tasobodde kugenda mu parliament ya 12 gyabadde gyalwanirira okulaba nga agiyingira tusaasira abooluganda. Ekyo nga nkimaze nja kutegeeza nti akawungezi ka leero ekiro kya leero nga bwe nabategeeza ngenda kwegattibwako omubaka wa Bokono County ava mu district ya Namutumba era ye minister omubeezi avunaanyizibwa ku by'amayumba State Minister for Housing ye Honorable Persis Princess Namuganza. Lwaki namuleese y'omu ku bavuganya ku ntebe y'obwa speaker wa parliament ye 12 yagenda okutandika mu mwezi ogujja gwa May. Namuganza yalondebwa parliament ya 12 kuba Namunigina yasooka mu kibiina kya NRM era akamyufu n'akeetabamu. Akamyufu byalimu nebitagenda bulungi n'akoma okuba Namunigina n'alondebwa okuyingira parliament ya 12. Y'omu ku bantu omukaaga abakeesowolayo ne balangira nti baagala okutuula mu ntebe y'obwa speaker bwa parliament nejja. Asooka Right Honorable Anita Monk yaliko kati era ekisanja akyagala naye agamba akyaliwo era n'agamba abantu mulina okundekera ne mmalayo ekisanja kino ky'emyaka 5 kubanga yebadde enkola yaffe etali mpandiike mu NRM nti speaker atwala ekisanja emyaka 10 ekisanja kya myaka 5 tujja kijjukira ku Right Honorable kati His Excellency Edward Kiwanuka Sekandi yakukono emyaka gye 10 ne tufuna Right Honorable Rebecca alitwala Kadaga naye yakwata 5 n'akwata 5 na Kadaga bwe yavaako juzi ne tufuna Right Honorable Jacob Olanya Omor ataasobola kumalako kisanja kye olw'okubanga yafa. Oyo Anita Monk naye ayagala emyaka afune emirala 5 aweze 10 ye mbaka wa parliament omukyalo wa Bukedeya district mu bitundu ebyo. Kale y'omu ku bavuganya kwa speaker. Omulala ye Honorable Norbert Mao. Norbert Mao ye minister wa ensonga z'ebya ssemateeka n'obwenkanya Justice and Constitutional Affairs. Ye president w'ekibiina kya Democratic Party. Mbaka wa parliament mu bitundu by'eggulu ebamulonda Pacho Lalo Pacho ye constituency if I've got it right. Naye yavaayo n'alaga nga bw'ayagala okukola ki okuvuganya ku speaker wa parliament era yagala tajja kuvaamu n'ekyankwanzi yabaddeyo ku lusirikale lw'ababaka b'e NRM naye ye wa DP era akikkaatiriza naye alina enkolagana n'ekibiina kye n'ekibiina kya NRM ekiri mu buyinza. Ono era nja kugira mukomyako awo nkuwe omulala ye Honorable Lydia Wanyoto Mutende mbaka mukyala wa Mbale district naye ayagala wa speaker naye gwe bakodde ku screen si Wanyoto oyo Honorable Florence Asimwe weri mu Bunyoro naye ntebe ajagala ne mubeeramu mbaka Yok Odria naye yavaayo n'alangirira nti entebe y'obwa speaker ajagala. Speaker Parliament ye mukubiriza yakubiriza parliament w'olukiiko olukulu eggwanga era yabeera the most senior person in parliament. Ono akulungula emyaka 5 ku bwa speaker kasitula ne bwa speaker ekisanja kimalako emyaka 5 parliament ebana speaker waayo era enkola ya speaker kulondebwa yalondebwa mu lutuulo olusooka lwa parliament empya nga bwe tulina ne 12 gena okutandika nga 13 May. Mu lutuulo olwo lunaabeera gye banaagiteeka ebadde etera kutuuzibwa kololo mu biseera ebiyise kubanga wabaawo n'abagenyi abayitiddwa ab'enjawulo abatuula ewalala. Then alondesa speaker abeera Chief Justice Saabalamuzi w'eggwanga lya Uganda. Saabalamuzi kati aliko yajja Flavian Zeija yajja okutuula mu ntebe alondese speaker. Abaka balonda speaker by secret ballot bakuba obululu buli omu n'atiikinga gw'ayagala okufuuka speaker era bwe ebibiina byonna bikkirizibwa okuleeta candidate ate buli mubaka wa parliament mubaka basoba mu 5 buli alondebwa nga alina ebbaluwa ya senior ey'omukaaga akwalifayinga oba naye asobola okuvuganya ku ntebe y'obwa speaker bw'aba ayagadde
Tuyinza kugamba nti oyo tasaana bwa speaker oyo talina bisaanyizo. Ekisaanyizo ekisooka okuba speaker wa parliament kubanga oli mubaka wa parliament. Ate omubaka wa parliament okugigenda mu parliament olina okuba ne balwa ya 6 ng'ekisembayo wansi minimum. Kati president ebaddewo nti abasinga babadde bannamateeka abadde bazze bafuuka ba speaker ne balowooza nti olina kuba lawyer nti munnamateeka yajja okusoba parliament. Nedda, every member of parliament qualifies to become speaker of parliament ng'olondeddwa ababaka aba parliament. Chief Justice Saabalamuzi bw'amala okulondesa speaker, ate speaker atuula mu ntebe ye ng'amaze okukwasibwa byagenda okukozesa. Bamukwasa seal ne bamukwasa ssemateeka rules of procedure n'atuula mu ntebe ye, ate naye bw'amala n'alondesa deputy speaker omumyuka w'omukubiza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga. Era kati Right Honorable Thomas Tayebwa akyayagala naye ekisanja n'abalaba n'avaayo n'abategeera mu kiseera ekyo. Era deputy speaker wamala okulondebwa ne balayizibwa awo nga batandika okukakkalaba emirimu gyabwe mu butongole. Kale byo njagadde okugaayiramu ebitonotono. Basipika parliament mbajjukira twalinawo right honorable. Era kino speaker bw'alondebwa abaka parliament bonna babeera honorable, owekitiibwa honorable, naye speaker ne deputy we babeera the right honorable, babagatako akaka right. Ndowooza omwo ne mubeeramu ne prime minister naye agatibwa akaka right honorable prime minister kasita amala okulondebwa. President bw'amala okulonda okulayira era aba asuubira okulonda cabinet. Cabinet muli vice president ne ba minister n'abaleeta ne bakakasibwa parliament mu kakiiko ka parliamentary appointments committee. Okujjako abakakasibwa parliament eyawamu ndowooza prime minister ne vice president bwe mazijukira obulungi. Kati bwe tubirinze mu kisanja kya gavumenti empya egenda okuddako. Ebirala tunaabimanya nga candidate wa speaker amaze okuntuukako wano. Simanyi lwaki akeereyemu Honorable Persis Princess Namuganza. Era bw'oba olina kibuuzo kyagala okwoleka oba kyalina kyagala okuteesa mu kadde kano nga tanantuukako, nja kusaba producer ategekaawo essimu tuwayeemu obeeko ky'ogamba ku byenjogedde oba ebisinayogera oba ky'obuuza tusobole okutambulira awamu. Kuba BBS Telefina emyaka 10 gino gye tutambudde, twagala mutambule n'okumanya. When you're not informed you're deformed. Twawezeza emyaka 10 nga 12 omwezi guno gwa April, emyaka 10 nga 12 omwezi guno gwa April. N'olw'ensonga tubeebaza okubanga mutambudde naffe emyaka 10 ate nga mukyatambula naffe ne tweyama okubatuusaako byonna bye mwetaaga, program ennungi, amawulire amalungi n'ebirala byonna. Kale njogera bino nga munterako essimu awo abali mu control room tusobole okuwayamu n'abantu bano okuba n'ojjako eddoboozi lya TV yo n'ompa erinnya lyo n'ekitundu gy'osinzidde n'obaako ky'ogamba. Oba oliawo kyewandyagadde okubuuza Honorable Persis Namuganza, candidate for speaker. Oba oliawo olina kyoyagala okubuuza nze oba okumanya ku nsonga yonna tusobole okutambulira awamu. Essimu zeezo era nja kuzita, naye nga mu kuzita njagala kusooka kujjukiza nti tulwanyise obuli bw'enguzi n'obulyake. Aba State House Anti-Corruption Unit bulijjo batukubiriza era batujjukiza nti olutalo olwo lwange naawe olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi n'obulyake. Toleka bintu kutambula nga bwe byagala ng'olina ky'osobola okukola. Gwe ky'osobola okukola kyokka kwata simu yo kutegeeza aba State House Anti-Corruption Unit ku simu 0800 202 500 0800 202 500. Eya SMS oba WhatsApp gw'atayagala kuba oweereza ku 0782 202 500 0782 202 500. Beba State House Anti-Corruption Unit akakiiko akakulembera Brigadier General Henry Isoke. Kankufune. Bwaba wali ku simu yogera nange. Ndoza monta yange teriiko wano. Kale sebo gye baliko sebo. Genda maaso sebo amanya ne gy'oli.
Mumuse kyengera olina kyotesa kyogamba kyowabula mwongezeko ku monita yange. Sebo webale omulala erinnya ne gy'oli sebo. Wangi sebo sebo genda mu maaso kyekyo kale Mukama akuwa omukisa. Nsooke nsome kirango kino kankufune kale. Sebo erinnya ne gy'oli. Aseruke Kayunga olina kyotesa kyogamba kyowabula. Nawe bali kuwuliriza n'okulaba. Ku kyaki? Minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obwegasi mu Bwakabaka bwa Buganda ng'eri wamu ne Kabaka Foundation Bukadef ne CBSFM mu nteekateeka y'okuyitimusa ebyobulimi n'obulunzi mu Bwakabaka bwa Buganda wamu ne Uganda etegese olugendo olw'okulambula abalimi n'abalunzi abagundiivu ennyo e Nairobi, Kenya ng'ennaku z'omwezi 26 okutuuka nga 3 April omwezi guno olutandika ku Sande okutuuka ndooza 26 okutuuka nga 3 abalimira mu bifo ebifunda ate nga bafuna kinene. Okumanya ebisingawo bakugambye kuba ku simu 0748 097 365 ne 0748 097 366 ne 0761 428 461 oba tuukirira Abakabaka Foundation oba Bukadef ku Bulange Mengo byonna bijja kutambulira bulungi. Ate ab'ekigo kye St Joseph Catholic Parish Erweza nabo bakugambye bwe bati nti ku Sande ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa May ogujja balina enteekateeka y'okujjaguza emyaka 54 egy'ekifo ekyo. Olw'ensonga bakugamba nti olina okweteekateeka okubeegattako kusomere nga bwe bakiweereza tusobole okutambulira awamu. Omukulu w'ekifo kya St Joseph Catholic Parish Erweza era Dean wa Kibiri Dinare Reverend Father Emmanuel Sewanyana ne Ssaabakristo Mwami Will Ensimbe awamu n'olukiiko olutesitesi bayita abantu ba Katonda mwenna okubeerawo mu kujjaguza olunaku lw'omuwolereza w'ekifo kyabwe Joseph omutuukirivu omukozi w'emirimu n'okuza olunaku lw'ekifo olw'emyaka 54 bw'ekyekigo kyaffe kibangibwawo ku Sande nga 3 May ku Eklezia y'ekigo Erweza. Emikolo bagambye gijja kutandika n'okugulawo enju y'abasaseredooti empya ku ssaawa 3:30 oluvannyuma ekitambiro ky'emmisa kitandike ku ssaawa 4 ez'okumakya nga kiri kulemberwa kitaffe Ssaabasumba w'essaza ekkulu lya Kampala Paul Semwogerere. Bagambye wajja kubaawo n'olusiisira lw'ebyobulamu ku bwereere jangu weekebeza omanye w'oyimiridde mu bulamu bwo wamu n'endwadde nnyingi n'abakugu okuva mu malwaliro ag'enjawulo ate nga byonna babikolera ku bwereere. Ababatiza babagambye mugende mwenna mweyolera emikisa. Akadde konna ngenda kubanjira mufuna ku lutambi lw'essimu ku lukomo lw'essimu Raza nga bwatwegattako. Waliwo embeera eri mu kkubo etamusobozesa kutuuka mu budde naye ng'agenda kujja era nsaba twegatte ku Honorable Princess Namuganza. Producer nja kusaba tuwe ekifaananyi kye abantu bamulabe then nga bwetugenda mu maaso. Ono mbaka wa Bukono County mu district y'e Namutumba. Ekifaananyi kyo kyebagenda okuteerako bwafaanana nga bwe tumulinda. Olw'ensonga eyo abadde bakuba essimu n'ababuuza mujja kukwatiriramu katono tumulinde. Mpa ekifaananyi kya Honorable Namuganza then tutandike okumufuna ku lukomo olw'essimu.
kali nga bwe nkugambye nti mubaka wa parliament owa Namutumba y'omu ku begwanyiza entebe y'obwa speaker wa parliament ow'e12 bw'omu ku bavuganya minisita Mubeezi wa byamayumba era nga yavaayo da n'agamba parliament y'e12 nange njesobolera njagala gigenda mu mitambo gyayo lw'ensonga eyo n'alaga obwetaavu bwe era ababaka ba parliament banaaba basiimye nga 13 bajja kumulonda nga 13 whatever day lwe banaalaga nga batandise okulonda speaker wa parliament bajja kumulonda oba okulonda omulala oba okulonda yenna anaavaayo ku olwo to emerge the best mu lwokaano olwo bwa speaker. Babadde kyankwanza ababaka b'NRM era ne bateesa ku bintu bingi naye ku nsonga y'obwa speaker tebagyogeddeko. President yagamba nti bajja kikwatako akadde akalala ekitasoboka kwogerwako naye nga baali abasinga beetegese okujja kulaga kubanga seki alisooka n'eraga nga bwe yali egenda okuteekawo nga bwe yali eyisiza ekiteeso aturecommend okusemba nti speaker wa parliament omupya raza abaddeko yabaagira ng'akyabeerako awo naye nga nsaba kusooka kujjukiza nti Ministry y'ebyobulimi n'obulunzi n'obwegassi mu Bwakabaka bwa Buganda ng'eri wamu ne Kabaka Foundation Bukadefu ne CBS FM mu nteekateeka y'okuyimutiza eby'obulimi n'obulunzi mu Bwakabaka bategese olugendo lw'okulambula abalimi mu ggwanga erya Kenya 26 kutuuka nga 3 mwezi guno ogwa Apuli. N'olw'ensonga eyo nja kusaba otandika okwewandiisa wano ku Kabaka Foundation. Kabaka Foundation eri kulange Emengo. Kansabe tufune Honorable Persis Namuganza. Honorable. Hello, Sabo. Nsanyusa okuwuliza. Nsanyusa okuwuliza. Oli butereevu ku TV ya Ssaabasajja Kabaka BBS Telefina. Era nsaba olamuse ku bantu era bakakase nti oli mu kkubo otuuka. Nsanyusa nnyo okubeera ku BBS Telefina TV ya Ssaabasajja kawungeezi k'olwa leero era omukisa guno ngwebaza nnyo ompadde. Neetonda okuba nti mbaddemu leeti kubanga tusoose ne tugenda wali tubadde ne mukidina so ate ngenda okuvaayo nga jaamu mungi naye nga abateze Telefina ya Ssaabasajja njagala bategeeza nti siri wala nnyo ndi kumpi okutuukako mu studio bonna mbalamusizza nnyo era njagala okubategeeza nti ebyo tugenda okwogera bijja banyumira olwokubanga buli omu asaanye awulirize ebintu ebigenda mu maaso mu nsi ye ate tulabe we tukubaganya ebirowoozo okulaba nti tufuna Uganda entuufu gye twagala nga bw'okinyonyodde awo naddala mu bifo bino by'obukulembeze naye nga n'abantu b'e Bukono constituency mbalamusizza nnyo musoobera n'okutwaliza wamu naye Uganda yonna bajali ku Telefina bonna basanyukidde era kaseera katono bajja kubanga banda ba physically awo. Kati Honorable mbategeezezza nti oli mu lwokaano lw'okuvuganya ku bwa speaker wa parliament y'e12 ndi mutuufu olwokaano okyalulimu oba waluvaamu? Olwokaano ndulimu nnyo n'amaanyi kubanga n'ekintu kyamu sirina kiraba tunakulaba kinjamu as long as tulina leadership emu eyo eriwo tulina okulaba nti tulwana bwezingirira okulaba nti tukyusa leadership ya parliament eriwo embi ennyo tekoze kuwabulawo bi parliament naye nandikozesezza kyebagamba nti ewabiza buwabi ya parliament wajja ku mulamwa nedda ku bintu ebirala nnyo ebyokulaba nti baluutinga buluutinze eggwanga nga naye ebyo bikolebwa mu kiiko olukulu olw'eggwanga so nga engeri gye babikolamu balinga batalinako muntu ena abakuba ku mukono
so wetulaba obukulembeze ng'obwo bweffe oluganda lwange buli webisakirira luyikamu amazzi nga tulaba nga okweveera ndowooza gyekiri mu Luganda. Okweveera gyekiri ekintu kyeveera naye otegeeza ki bw'ogamba nti okudda ku mulamwa omulamwa mwaguvaako dda Parliament ye-11 kati gwe ye-12 gyeyagala okukuliza yagenda guleeta balinda lweggalawo nalwo bakooye okululinda. Tulaba nti tutandika okulayira ng'ennaku z'omwezi 12, 13, 15 naye waliwo bannayuganda abatakyayagala kuwuliza nti Parliament ye-11 ekyaliyo era ekola. Kuba bye bateesa si bye biruma abantu. Nga bituteesa naye mwoli mu Parliament ye-11 nga bituteesa tewejjaamu. Of course kakati kale bye tuteesa naye Parliament ayimira nnyo ng'omulungamya w'olukiiko alina omulamwa kw'atambulira. Naye bw'akola kibi Bayibuli kyegamba nti baleka ebibagwanira okukola ne bakola ebitabagwanira kukola songa n'obulamu tebuli mu yes kati abalungamya Parliament saawa zino bakola bye baagala si bannayuganda bye baagala. Obalaba nti waliwo ekintu kye balina okujja badisigayizinge ng'abateesa then ne babeera awo ekivaamu ne bakola ki ne bayisaawo ebyabwe naye nga babadde balaga ensi nti batudde era bateeseza ggwanga ekyali kituufu. Kyekikulowoozesa nti mu babaka abasoba mu 5 Honorable Persis Princess Namuganza yagwanidde credentials kizoyinza okuwa ababaka abakulaba bagenda okulonda n'abakuwuliriza kwalo bendabe wana bali ku mitimbagano bali ku program eno babaka bano bava mu kuziika. Danstan ndowooza ekyo nja tukiddamu amaze okuyingira otuuse wano kale onaatera okutuuka kale ye mbaka Honorable Princess Namuganza era Minister amaze okutuuka wano mu kizimbe Masengere kasooka atuuka ebirala mbimusoye ng'ali wano asobola okutegeeza lwaki alowooza yasanda okubeera Speaker wa Parliament ye-12 era lwaki alowooza nti eno gyalimu gye bakomekereza yo yava ku mulamwa ategeeze mulamwa kyo ogwo gwe baatandika oba gwe baalambika ye gwalowooza nti baaguvaako bwe tunaamala ebyo era nga tugenda ku birala naye nga njagala kujjukiza essomero bayita Kids and Love Day and Kindergarten. Kids and Love Day and Kindergarten essomero lisomesa abaana abato abaana abo nga bayigirizibwa empisa abava ku myezi 18 okutuuka ku primary ey'okubiri bonna bayongeddeko ebibiina ebirala yanja kutegeeza naye nga liri bwe bajja ku luguudo lw'Entebbe bw'ova Elweza odda Kajjansi bw'ova e Kajjansi odda Kitende bw'ova e Kitende oserengeta awo waliwo ye bwe bajja then osanga Shell opposite Shell awo bwe bajja ogenda okusanga essomero Kids and Love Day and Kindergarten twaliwo omwana waasome essimu njajji kuwa gwayagala okumanya ebisingawo ku 0702 620 090 0702 620 090 ye Kids and Love Day and Kindergarten. Ate Fabulous Freeman Hypermarket esemaduuka w'amaanyi mu kibuga Kampala ogenda basanga ku New Park Mall mu paaka empya waggulu ku mwaliro gw'okubiri ojja kusanga ebintu byonna ebyawaka ebyatika engoye ebitabo scholastic materials abaana bawummudde naye bajja kwetaaga ebyokusoma nga baddayo ebyokulya ne restaurant mweri emigaati Fabulous Freeman Hypermarket ojja okwekwata osobola okukola ki okunyumirwa obulamu nga wetusako ebintu byeyagala ku bbeeyi ntonotono batunda ekimu n'ebingi era waliwo baweereza no obubaka bwenjagala okugjawo nga minisita bw'atuula wano Mukasa Robert Honorable Persis Namuganza bw'atuuka twagala atubuulire ddala ki ekyenjawulo kyagenda okuleeta mu Palamenti ey'e12 ajja kuddamu Kiberu George Sali Lubaale Kabula Soke ye Mugomba West constituency agambye kiki Honorable Namuganza kyalabe kitatambulire bulungi mu bukulembeze bwa Speaker Triple kyayagala okutereeza Kiberu George Saalongo yabuuzizza ali Mugomba
Kiberu minisita ajja kuddamu yamaze okutuuka wano. Rona agambye ali ku luguudo lw'Entebbe. Omubaka wange Shaka nyina okumugamba alonde Honorable Persis Namuganza kubanga mumanyi omukyala teyerya ntama ate alemera ku nsonga. Kale Shaka Gashaija embaka omulondo wa Entebbe Municipality ndoza gwogamba okutuma alonde. Webale nnyo. Mwami Bwambale agambye ali Mubende yalamusa bulamusa ku busuulwa n'olw'okuweereza obulungi. Thank you so much olw'enteekateeka eyo. Muyingo Cyrus agambye tuli eno Buddu mu Masaka program tujota buliro na Honorable wanaaba aze atubuulire anenganga atya ekyabaka abeebulankanya mu ntuula za paalamenti abamu tebaagala kukiika ate nga basasulwa. Kale byonna tunaabikoonako. Honorable nkwaniriza ku BBS Telefine. Nisebo nsanyusa okubeera wano ku BBS Telefine TV ya Ssaabasajja Kabaka era ng'omumbejja bw'aba kkiriza nsooke neyombeeke tuuse okulamusa kwange eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awamu ne maama Nabagereka ate n'oluli olulangira lwonna nti balamusizza nnyo era neyanziza omukisa guno gwompadde okulaba nti ndi wano. Amiina. Ate naawe oli mumbejja omusebo mumbejja Namuganza. Mumbejja Busoga. Era olabikira ddala olinga omuwala wa myaka 17. Ekitiibwa kya Mukama. Emyaka 71 muyozeyoze. Tumuyozayoza nnyo era pozi ne Katikkiro wamu okuteekateeka race bagita batya misinde gy'amasalibwa ga Kabaka. Misinde z'amasalibwa ga Kabaka. Twebaza nnyo tusiimira ddala abaguze emijoozi. Nalabye ng'abantu bajjumbidde nnyo ate era nebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okuteekawo enkola eno. Buli walaba ekizibu ekiriwo nayita abantu gwanga mujje nebabeerako kye bakola. Nzijukira twatandikira eri mu Fistula kati siriimu nze ndowooza tewali luli olulangira kiyinza kuteekateeka nesigoberera lwakuba nti fe olumu bwe tujja ne tugula emijoozi bonna ziba tuzisanze oluusi tetubeera ku mawulire ne tugamba nti tuli wano naye nga nsapootingira ddala era njagala okwebaza nti kubanga abaganyiddwamu bangi nnyo Dunston. So ngende mu maaso so Ssaabasajja tukuyozayoza emyaka egyo egy'obuto 71 twebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwo. Ssaabasajja liwe yali tawulira bulungi z'omu ku bali ku mavivi nga Mukama Ssaabasajja tukyamwagala abeere walamula Obuganda era njagala kusiima nti Katonda yakikola era naawe mwenna abali mu mbeera eyo ffenna tuli bantu waliwo embeerozi gye tuyitamu bati ndi musanyufu emulala ng'ayogera ng'atambula bulungi ng'akola emirimu gye alambula ettaka nemanya nti bene mwali. Amiina. Honorable nga kitale kya Honorable Helen Nakimuli kikyoyinza okwogera ku kuweereza bwe n'obulamu bwe obufunze. Era kyembadde nzaako kitalo nnyo ekya munaffe Honorable Helen Nakimuli omugenzi kati era njagala kutuusa okusaasira kwange eri enju ye taata we babadde bamukwano nnyo omanyi Daddy Dr. Love. Era ndowooza mwami oyo waali yeetaaga okumusabira ennyo naye nga bwali omuntu amanyi Katonda manyi nti Katonda ajja kumubudaabuda. So famire yonna ngisaasira n'omwana we omuwala gwe yalese naffe paliamenti twafunye ekiyongobero kyamaanyi Dansana okulaba mbu Honorable Helen yatugenzeeko mu ngeri bwetyo Nakimuli kubanga Helen oyo tubadde engeri gye tukwataganamu naye nga muntu alwanyisa enguzi muntu ayagala bintu bitambula nga tebiteredde. Nzijukira wano ku Mabaati Saga Helen yayimirira strongly naga kiki ekigenda mu maaso
najja eddoboozi lye. Yes, lwaki omuntu ali wanakye yalinga parliament naye yabba amabaati naye ng'ate ye tebamugambako. Era nzijukiriza nti sipiika yamululinga uta no wati simanyi biki amabaati gange nagasanga ku ssomero mu compound sinze nagatwalayo. Helen yali omu kwawo. Helen we yalaba commissioners bonanza emiliyoni 5,500. Yes. Helen n'agamba ffena tutula wano tuteesiza abantu baffe tebali bulungi. Mwe ba commissioners ba parliament you in charge of our welfare. Kyokka temunnakola era bw'ati bweyogeza mumaze okwegabanya. Kati olwo munamala okukola muneegabanya mmeka. Helen bwekyatuka ku parliamentary exhibition nga bwe walaba bwe bagifulumya ne bagaana n'abantu okuginoonyerezaako ne batugaana n'okugidebatingako. Helen yagamba omuntu ava wano nga sipiika oba memba parliament n'agenda e Kenya nga bwe tulabye wano n'asulayo wiiki 3 ne bamuwa allowances za wiiki 3 kumpi mwezi mulamba aba ayagala ki ku muliraano era aba ayagala kusakira agenze kusaka ki ne buli wayogeranga ebintu ebyo nga bamukatinga short. So ffe bwe tuba nga twesanze nga ngamba princess cheers kibe yali amanyi tuli bantu ba kategori emu tuvayo ne twogera ku nsonga ezitali nambulukufu. So omuntu ng'oyo okumufiirwa ku myaka emito bwegityo kitulumye nnyo kubanga agenze mu kaseera bwakati mu ngeri bwetyo naye ebyona byonna byansi Mukama yamanyi buli omu olunaku lwe. So just nsaba nti byonna ebyamusobako Mukama bimusonyiwe, abazadde be ne b'emikwano bonna bengana bagumye, ate ne munnaffe Honorable Helen Mukama omwoyo gwo agulamuze ekisa ate ow'omula emirembe. Amiina. Honorable Helen umula mirembe obadde oyogera awo. Honorable Helen ntegeeza abantu nayogera naye ku Lwokusatu lwawedde ssaawa 5 ku makya nga tulina bye tulina okukolako ku ssaawa 8 neneerabira ne mukubira 9 nekubesimu esimu nga takwata nampeeza ka message Honorable Busuula I'm in plenary kindly text for now. Mbadde mbikkula wano watwalina bye tulina okukolako ate nga bya weekend naye obulamu bwe butyo. Kakati Honorable oli mu parliament ye 10 oli ya 11 genda mu ya 12 nenjagala kusooka kubuuza walondebwanga wannamunigina okyaliwo NRM? Ya mu mutima gwange NRM mweri. Watuuse otya ekyankwanzi? Ekyankwanzi natuuseeyo kubanga kyamani wa pate yampise His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ate ye kyamani we kibiina kye NRM. So we twali tugenda ekyankwanzi wali abantu abamu abavaayo ne bagamba sigenda genda kyankwanzi baba bayita batya waliwo engeri gye babayita naye ekigambo kibuzeeko tewali bakama bange waliwo Luganda si lulungi naye waliwo abantu bwe bayitanga ndowooza bakajajata. Yes. Omuntu olusi aba yakayingira organization oba yakasenga mu kitundu oba ensonga yakagimanyako naye neyefuula agimanyi nnyo. We nali Bulemeezi nga nkulu wa Deputy RDC bangamba nti abantu abo babayita bakajajata. Bantu bali awo kwegamba buli kimu yefuula akimanyi nnyo naye waba yakatuuka mu nyumba yo oyinza okulowooza nti buli sukaali we bamutereka na buli kimu amanyi we. So bajja ne bagamba nti sigenda kugenda kyankwanzi. Bakuwa nsonga ki? Kubanga balina ekidocument kye baateekawo nga bagamba nti NRM independent alina okugenda omuntu oyo amuwa ekidocument ekyo asayininge nti kati we kati amukkirize. Yes. Amukkirize nti agenda kukolagana ne NRM. And of course saagala kumassaging issues. Omukyala Honorable Anita Mungu ye yateekawo ekidocument ekyo n'agamba nti buli ayagala okusayininga n'ateekayo ne office eyo ku secretariat buli muntu yenna agenda asayininga ng'olwo amukkiriza. Kakati naawo ze Danstan obulamu bwange bwonna sibeerangako mu pate endala. Mbadde mu NRM Youth League
nenvamu NRM Youth League nga ni presentinga ne NRM mu National Youth Council. Kati nina kaadi zizonna ez'ekibiina nga bwe zize zibeerawo. Bwe twalina Secretary General right level Amama Mbabazi twalina kaadi z'ekibiina n'ateekawo ne tuzifuna and we pass through registration yonna. Professor Mushemeza bwe yajja as acting Secretary General bakyusaamu kaadi zaawo ne batuwa endala. Well, Secretary General gundi Professor Mushemeza nga avuddewo wajjawo right level Kasule Lumumba. Ate naye n'agamba nti ayagala kuzzaamu bannakibiina kulaba nti beebo be balina inform of registration naye najja ne kaadi z'endala. Kati nze nina kaadi zisatu za NRM. Nona za NRM. Oli mugondivu mu kibiina. Kati omuntu eyasenze gye mu nnyumba ayagala nze ngende nsayininge naye imugambe nti nzize okukola ne NRM. Ebintu ebimu bisesa ate nga binyiiza. Kati ekidocument ekyo kyali iligo by down. Honorable kyali iligo nga oli mukama wa National Vice Chair si mukama wange saagala obabye batuuliriza si mukama wange. Atula ku seke buli member we nale mu seke member aba si buli atula ku seke nti abeera mukama wange. Muntu abeera mukama wo okusinza ku neeyisa ye n'amagezi gaalina n'obukugu mu ekyo kyalimu. Kakati omuntu bw'ava eri n'awamba obusika tosobola kungamba mbu oyo kitaawo. Kati bwe bakugaana president n'akuyita waloopa n'ogaba ebintu binsobyeeko. Nagamba muzeeyi gwe kyamaani wa pati wali wano bannakyeyitize abagamba mbu tulina ekidocument tulina okusayininga nze nga nze akulidde mu NRM Youth League kidocument si omuntu ng'oyo kyansayininga yalina munyiivu nnyo era yakubira right honorable Sodongo n'agamba etteeka ery'okusayiningisa owa independent nti agenda kukola ne NRM according to our constitution bwe tubeera mu parliament. In fact olina okusala nga obulayo omwaka ogwo n'okurosinga. That is the only official document. But any person ayagala okuinteractinga okuassociatinga n'ekibiina kyonna ekyo by'obufuzi wadde nga wa independent waddembe tekimukakatako okusayinga ajabuzi. Yes. Wembeera n'omukolo ku kyalo nganisa ntoli mulabe wange nempita abantu ningamba bannaye ab'ekyalo bonna bajje wadde saakuwadde kaadi okujjako nga ntaddewo akakakwakulizo ningamba wemba saakuwadde kaadi tojja ku mukolo. Kati taata yagamba muzeeyi yagamba nti mmwe mwenna benna tewali alina kusayiningisa muntu kidocument era n'ababuuza kati nate n'ekiruma kyenkugambye nti omuntu awambye obusika n'akufosinga nti mpita kitaawo nsikidde maama wo kyamaani wa pati NRM egyo mirimu gye kyova olaba agidelegatinga ng'ayita mu Secretary General who is the technical person. Kakati omuntu yenna tasobola kuva eri n'ateekawo desike nti nze enyingiza abajja mu kibiina. So kati bwe kyaliwo nembeera mugenyi muyite ate n'omunene kanzijje bwe nva mu 5 era tumuyozayoza emyaka ezo okulaba nti Mukama Katonda amukkiriza n'azituukako. Tubadde twayitiddwa ffe ng'abawagira PLU the Patriotic League of Uganda. Nze omudanisani ku batandika PLU nze ne Honorable Baram ffe actually twasookera ddala. In fact nze nasooka okukola the most successful rally eya PLU era nga yali Jinja oba ogijjukira bulungi. PLU oba MK yali takolangako rally ennene bwetyo ey'Ejjinja gye nategeka ye yasookera ddala. So mbadde mu kisinde kya PLU okuva ddala nga kitandika ne Honorable Baramu n'abalala tetwali bangi begaseko. Kakati bwe twategezeddwa nti nga tuteekateeka okudduka emisinde eza PLU nga twagala essente ezo zigende ziyamba abaana bakateyamba abatalina mwasirizi ne basindika message nti tujja kubeera ne MK Dinner. Kati MK Dinner eyo kosinga ffe abawagizi ba PLU tugende tugijumbire wali ku Skies Hotel. So buli omu yalabye message eyo ng'ayagaliza MK birungi ng'ate muwagizi wa PLU
najja ng'amanyi nti ekigendererwa kyekyo kyakubeera ne MK Dina okwegatta ku MK Run okulaba nti tuyamba abaana bakateyamba. Yes. Naye kati nze bwe ntuseeyo kimbuuseeko okulaba nti ono omukyala gwe twesimbye naye Honorable Anita Mungu in a disguised manner ye yategese Dina eyo. Kubanga ndoza yategedde nti bw'anaagiyita nga yiye kuba ennaku zino abadde ayita ababaka bangi nga tebagendayo. Yategeka n'omwana ya Africa na Jews nefa. Kati nayagala ayitiremu MK ayita ababaka abayitamu ajja akoleremu kampeyini ye olwaba speaker. Era tubadde tutuddeawo n'atandika okulanga omugenyi omukulu nga nabo bonna BMC bantu be ba campaigners be. Ng'ate bayogera ebigambo ebiraga nti luno olukiiko lwa byabufuzi campaigning Anita Mungu. Mugenze mu Dina ya MK musanze tusanze byabufuzi. So in fact mu bujozi obungi bazze n'okujja ne bagamba ba ministers mwena mujje mu welcoming chief guest bamuteredde ko red carpet. Ne in fact tugenze okulanga minister ne muyimuka Honorable Namuganza nawe minister nze no simalaga yimuka nga sinaba kumanya kigenda mu maaso nsose n'entuula ngenzo okulira nga balanga the queen the princess of Uganda is coming what ngawe nkugamba nengano nganti banna imali sinanagula nti waliwo princess wa Uganda abantu abamundowooza balowooza nti bya royal family byakwesibako bwesibi kyobolaba ekirungi njogerera ku telefayina eno ya Ssaabasajja kiye ekitiibwa kizaale tokyeteekako bwetesa ate ne woba toli royal tekitegeeza nti gwe tolina space ku nsi. Naye bagenze ne balanga Queen of Uganda siwulirangayo na Queen of Uganda Princess of Uganda naye simuwulirangako kubanga nono Princess waffe Sanga Lyambogo teyeyitangako Princess of Uganda atuuse ye mugenyi waffe era yatukunganyiza wano gamba abaayi tuli kuki n'ofuluma nga kyobalaba ndi munyiivu nti ntuuse na late nga mbadde n'okuyogera n'abantu abayagala okuwuliza ebigambo eby'ensonga ebirungi nga kubanga mbadde sobola kukiitinga gundi Dina kubanga muwagira muyagala mwanyinaze naye wotuuka eyo ngengugambye banakyeyitize ng'akozesezza platform ey'edisigayizinga okukolerako ebyobufuzi bwe. Era watuusa awo kubanga se neebuuza lwaki bonna abali mu Dina eno babaka balonde abakomawo abatayitamu tebabayise. So ekyo kikulaga nti ewomboza nga tugenda ku 11th parliament omuntu akulembera 11th parliament ebintu bye buli kyakola tekiba straight forward. Understand? Buli kintu kyakola kibeera kintu yawo kya bufere kulimbiriza mabega kwegamba bufere kigambo kinene yes because akubiriza olukiiko olukolera eggwanga. Okay bakiyita batya gwe mbulira ekituufu ogambye tekiri omuntu bwakola ekintu nga tekiri straight forward nga sikirambulukufu bulungi tekiba kya bufere. Bufere kirala kifere kiba mubaamu obubbi kigambo oba kimisplace okuba abantu amagezi kigazi ekyobufere tokigaana. Okay kakati omuntu bwagenda nakola obufumbo bw'ebikyupuli nakyo jagamba nti kikyabufere. Ebyo bigambo si byange. Parliament 12 eggwako 12 lwaki bandironze Honorable Princess Persis Gwendina wano Namuganza. Nze Danstan manyi kyote ampulira bwetukola wano programu mbwe abayita n'abakunyande mutya abamawulire ne babafukamiza kakati mugamba nti ifukamizo oli yabyogedde kuba wano mutera okuteekako obulango nti ebyo ebigambo byemuwulidde si bya BBS telefayina by'abantu betukyaza. So ze ndikubuulira nti 11th parliament ekulembeddwa omuntu nga ye okukola ekintu nga kiri straight forward muziro gwe kuviira ddala ku bufumbo paka lwaleero luno okufera abantu nti mukaakoze eki abayise. Kale omuntu ng'oyo tamusuubira kukubaganya oba okutambuza olukiiko olw'eggwanga mu bulambulufu. Kyova olaba ebintu bino wammanga bibaddewo mu lukiiko luno olwa 11th parliament tewali bwerufu bw'olaba esente ze bayita eza parliamentary committees
Parliament etambulira ku committees Dunstan. Mulimu committees nyingi, committee on infrastructure, committee on health, committee on defense, ebyokwerinda committee nyingi. Kati committees ezo buli committee ebeera ne budget yayo. Era budget eyo erungamizibwa bweti nti omulimo gw'omubaka kukola oversight role, okulabiriza oba okulondoola emirimu gya gavumenti. Naye ng'ekyakikola alina okutambula omubaka wa parliament waba for example atula ku komite eyo by'obulamu alina okutambula n'agenda Mubende n'alambula ebyobulamu Mubende biri bitya, eddwaliro ly'e Masindi likola, Mubende health center eyokusatu ekyakola oba yafa. Kwegamba n'aleeta eyo report yajjeeyo mu district gyakoze eki gyagenze. Kati omubaka oyo waba akola emirimu ezo oversight takozesa sente ze Dunstan n'abatuuliriza abatulaba, akozesa sente za parliament ezitali za musaala gwe, abeere facilitated ogenda okulambula. Era financial guidelines agamba nti omubaka ono atuuse ku national level ate takoma kugenda Mubende wokka, Namutumba, Masindi, Busia kulaba Bugiri ddwaliro liritya. Omubaka ono ate ne sente ez'okutambula abroad nazo weeziri, nti bw'anaaba amaze okulaba e Masindi weefaanana aweebwa omukisa okufuna exposure endala, n'agenda for example mu Aga Khan Hospital Nairobi n'alaba ono atula ku kakiiko kanna ka health. Aga Khan ebyuma byabwe biri bitya, ebijjanjaba, era ebyuma bye balina ffe Mulago tubirina national referral. Era omubaka oyo bakugamba nti ng'amaze okuva mu within the continent budget y'emu eyo emu exposure okugenda beyond the continent. Asobola ogenda India, omanyi India kati yakuguka muki mu byobulamu, ne Turkey nayo kati eri on board, ne South Africa kati beegabanamu because buli kakiiko kaliko ababaka maximum 30. Bano baba bagenze within the continent, abalala bagenda wa beyond. Bwe batyo ne bakola omulimu gw'oversight so that bwe baleeta reports zino ziyamba eggwanga lyaffe okulaba nti nga Uganda twetaaga kino, waliwo ekyuma ky'omutima ekipya naye Uganda tetunakifuna, ate Kenya kirina, ate twasanga India. Naye tulina abakulembeze ba parliament, ebyo byalingawo by the way byenjogerako mu parliament ezire zasooka, kuba nze kati najja parliament ya 10 nalaba nga Right Honorable Kadaga waali yagera bikolewa. Yes, naye nga ne Right Honorable His Excellency Sekandi we yaliwo, era ebintu ebyo byaliwo ne bali abafa ayume ne wapaka bulu nga buli committee yes emanyi sente zayo. Kati ne tufuna omuntu gwe byotayagala tuyite baferi ajja ne bakunganya sente zonna za committee parliamentary leadership ne jediza ne commission yayo. Kati babadaawo nga bakola bwe bajja ne batula mu committee tebasaa kutambula, bwe batambulamu omwezi bamala emyezi 6-10 tebazze kujja kutambula kugenda wala wadde Jinja. Tebamanyi sente zaabo bammeka, tebamanyi oba kwegamba ono chairman oba chairperson wa committee n'afuuka omuntu ali awo irrelevant nga tasobola kumanya kintu kyonna ekitaalingawo, kubanga waliwo n'akaseera bamemba ba parliament we beebulugulunyako ne bagamba esente tetunaba kumanya sente buli committee zerina. Nzijukirayo commission eyo ya parliament yali etulibwako Right Honorable kati Robina Nabanja, kwaliko Honorable Chris bali omunsi, kwaliko Honorable Hamson Obua n'abalala bavaayo ne baleetesa mu parliament bagamba temwemulugunya because omanyi parliament procedure buli issue yonna erina okubeera eteesebwako mu parliament. Dunstan kyoba omanya ne bagamba esente za committee ezo ziba tezinalabika, tuddemu tuyise ekiteeso nti buli committee erina okumanya ki sente zaayo. Era bwe bakireeta I remember Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga ne bw'omukyaza wano yagamba it's okay members, I don't have any problem, every committee should know their money. So ng'osanga committee webe erina obuwumbi 10 nemanya tulina obuwumbi bumeka 10. So kyova olaba nti emirimu enondola y'emirimu ya gavumenti yaliko fair. Now tubadde ne 11th parliament
ababaka tebatambula tebalondola mirimu gy'eggwanga bali awo basiiba mu corridor wo bayitako bwe navaayoko nesindika ku platform lingana naye bannange platform yaki eya parliament yes eyaffe nengamba nti naye mmwe temukyakola kintu kyonna ate nze ndaba select committees eziyitiridde ki obungi buli nsonga eyaddanga mu parliament ndowooza ko select committee select committee eyo nga kubeerako abantu bali specific ba honorable Kabanda Katuntu Abdu Basalirwa Dani Kimosho Kupe Elijah buli kintu kyonna ekijja be bakugu ba parliament be bamanyi buli kimu nze kyenava nsindikako rule efuga select committee ku platform yaffe ne mbagamba mu ababaka elulu egamba nti select committee erina okujjawo nga the issue at hand is unique in nature nti no single committee esobola gikolako webeegwa mu health nosanga ate egweri ogenda ku committees ezenjawulo n'okola kye bayita ki select committee naye ono yali alonda abantu be ngera bwe bamala bagenda ne batogomya abafuga ebitongole bino ensonga mwegudde gye tuyita MDAs ministries agencies ne bajja ne bafukamira ndowooza ne babajjamu esente buli nsonga kati bwe balabanga olowooza naye tolishiwa kwekyo ente zingambye endowooza kati olwo oluganda lutuufu yes so bwe bajja ne bakisoma haya onalebe kupelaija yantandikako ku mukutu era ku mukutu ali kunyoma speaker asindise biki kubanga speaker yamugamba nti ndi kulabula ki ababaka jukira ababaka abasinga baali bapya nga tebamanyi kigenda mu maaso tebamanyi parliament oba etambula etya so wuyo honorable Solomon Sirwanyi ye ka group kaako n'abireeta ku floor parliament nanyomya speaker namujulisiza oba ntya nze ayogedde ku procedure ya parliament bwe nga kikkirizibwa platform yaffe tekikkirizibwa kwogererako ng'olina kugenda mu inbox oba n'ogenda mu office no this platform is for discussing parliamentary matters otherwise yandibadde yaki kwali naye kusonda mabugo abaako kyobola obusungu bwamuyitira kuba ni kulabula omugaati gwe gumuva mu ngalo kuba kati amaze okujooga bano tebamanyi kigenda mu maaso so we bajja ne batandika ebintu byabwe mpolampola olwamala ne bagamba nti nze nasengula abantu b'enaggulu besamanya kunga babasengula baze naggulu ndowooza asengula abantu obanga nkyali ku ssomero simanyi ne kumanya yamala ati nzibye ettaka enaggulu ettaka liriddawa tebanaba kulireeta sirina mpisa ne president yagamba munsindikire ettaka lya bbaana ne tayito ye na biki nti ate tetukyali ku ttaka talina ki empisa okay n'empisa nazo nenjagala okuzibuuza nakoze eki navumye omuntu nti oli otya nakyo mu kibuuliro abannayuganda mukimanyi era abannayuganda balindira nnyo ku lunaku lwa sensha bajeyo ebivumo ebyo wabirabako ng'oli munnamawulire bagamba waliwo kye yasindika ku platform koze mukisome naye gala basome nga ndabula ababaka nti bannange mwandivaawo wano mu 11th parliament nga temulina kyemukoze eki kyemukoze because obuyinza babwambi omuntu omu yakontrolinga sente zammwe omuntu omu nekiraka wa parliament be bamanye sente mmeka right honorable Kadaga Danson we yali alimu parliament yalina budget ya bumbi nga 6 kisize naye atenga nazo nyingi naye parliament ebadde etambulira mu 1.3 trillion kasirivu kamu government yajongeza vote more than double oshiraba naye ate yetasinze kutambuza mirimu kyovola bakati ate batambula nkugambye tebatambula omuntu omu yakontrolinga budget bw'ayagala abayagala okugendako ewabweru ne bagenda ne bafukamira maama n'abaira maama mu ofiisi kukuba amavivi gennyini wobayite wano baswala n'okuswala bakitegeera luvannyuma buli omu asanga mu korido princess tusonyiwe ffe twamanya ng'omukazi kati tulaba tetutambula tetuli mu kukola kintu kyonna bakwetondera nti gwolaba bukyali nti tebitambula bulungi yes batuusa abamu okugwa naye mu lwatu nga tebavaayo kubyogerako baswala waliwo etolooza ekirala juzi twalina abamu kuba badde ba chairpersons ba komite ekyankwanzi abafunye omukisa ne bakomawo kuba tayisemu teyaze ekyankwanzi bennyini ne bagamba nti naye bannange ffe tuli ba chairperson naye bw'otubuuza bajeti yaffe tetugirabangako bwe tugendako okubuuza
speaker oba kiraka batugamba ebyo si byammwe. So tubadde ne parliament etambulira mu kizikiza. Okay. That's why mine is transparency. Teri ngeri yonna Dunstan gye banaakulimba mu parliament esobola okuperforminga. Naye ng'omubaka agenda okukola oversight role tamanyi budget ye. Bw'osuubiza obwerufu mu parliament edda kuli transparency. Kyenjagalira ddala. Kakati njagala tudiscussing parliament gye twagala. Ababaka bamanye kiki kye balina ba planning nga bwe byali bamanye nti enkya tugenda mu bende kyobola n'abasawo kati Dunstan tebakyakola kiro bw'olwala ekiro saawa zino n'ogenda mu hospital tosangayo senior doctor kuba bamanyi nti tewali anaabalondola. Akati honorable bakusensuringa mu parliament eneggwako ne bakuvunaana kye bakuvunaana naye lwaki omazeeko ekisanja nga tebakusensuringa mu house nti tebalina mulamwa kyenkunyonyodde nze kenyini nali njogera kyobola lwekino Nabbanja yajja nangaana okuyogera nga ni mu kuyogera nti bannange musome ekiwandiiko nali ngenda kukyesomera tewala nga nkuta essimu yange najja n'afulumya tayewa yamugamba genda omufulumi lwaki temwagala njogera Abannayuganda bamanye kiki wemba sirina mpisa mbi nakyo tumanye kuba nabagamba musome kye nawandiika kuno ne bagamba bateekeko oyo Solomon Serwanya n'Solomon Simanyi n'atandika ogamba gundi kyalabika bulungi naye nga nze essimu yange ekyaliko bino byonna bye nakola kimugi reflecting awo we basindikira Honorable Nabbanja akole ki afulumye. Now parliament ng'eyo ebeera n'abakulembeze nga tebayagala bwerufu kiba kizibu ky'amaanyi nnyo. Kankubuulira okugiddamu tuba tudda mu kintu kyekimu ebintu bingi bifudde bulijjo olaba ne president atambudde buli wamu n'alaba mbu ssente za PDM nazo batandise okuzibba naye nga waliwo komiti responsible for ebyo naye bw'obagamba nti bannaye mugende ebuyikwe mulabe enondola y'essente zino eri etya omanyi abantu batya nnyo abantu abavudde no ku national level Dunstan okusingira ddala omuntu gwe bamanyidde mu kitundu ky'amaani ani ate nga n'oluusi ky'amaani mwennyini oluusi abeera part of what of the problem. Kati omubaka waaba talina ssente zigenda buyikwe naye nga alina komiti erino emusobozesa okugenda ebuyikwe naye temuwadde facilitation omusuubira akwate mu nsawo ye. So nze ndabira ddala nti egavumenti egenda kwongera nnyo okufulumya ssente singa katutanda ne tulekawo obukulembeze obubaddewo kubanga ndowooza eno ekakuba nti leetamu yaabwe esembayo bagenda kunyagulula buli kiramu bonya bakitwale. Honorable Namuganza kwa tebalina kusaasira. Honorable Namuganza okunyagulwa tukuwulidde naye ebyo byonna tuwulidde singa NRM gyenze ndava gy'olimu ebadde tambulira nnyo mu nsonga ezimu ku consensus naddala bw'obaawo ensonga ezitambula nga okuvuganya okw'amaanyi chairman omwo abayita n'abatuuza nagala tulekere ono singa kinaabawo ne bakuyita ne bagamba abalala bakulekere oba ne bagamba gwolekera abalala kinaasoboka singa no bampita ne bagambako abalala bandekere Uganda ejja kuba efunye sipiika ow'amazima sipiika omwerufu sipiika agenda okuwa ekitiibwa ababaka banne atagenda kubayita binyonyi weaver birds atagenda kubagamba shut up atagenda kubagamba sit down atagenda kwegamba kubajooga ng'ono waatukoze. So nze bannaye musabe nnyo abali kulaba BBS omukisa ogwo gungweko nga Dunstan bwagambye kuba nze kati okumpita nti ndekero bali ate toyagala kupoza kubayita bafere okay abalala bovuganya nabo abalala abatatambudde bulungi ate awo tunaabeera ng'okwata akambe n'osala mu kiwundu obulumi obwo butegeera kati ate nze sirirwadde kubalekera akalulu ke kanaasalawo. Yes, nze njagala kubatwala paka mu security ballot because Dunstan baluwa nefuka baluwa banange endorsement ekigambo kya endorsement ekigambo kifu ground webali nnyo okubanga okyali ku BBS Final amaaso ku gwanga nze Steven Dunstan busuula kwagaliza benjagaliza mu studio Honorable Persis Princess Namuganza mbaka wa Bukono aliko mbaka wa Bukono ate omulonde ate minister owabyamayumba ministry y'ebyettaka amayumba n'okulaakulanya ebibuga waliwo abali ku mikutu mu ngambi council Lilian Kikoba nga Honorable Namuganza is very smart she is growing yebale kukola webale nnyo council Lilian Kikoba alina bweru agambye nti onyirirange ekinya. Thank you.
simanyi sente gyozijja zikunyiriza Kawoya Hussein najja nankuyima busula amazima byonna bannayuganda essuubi ttonwa n'ayamba n'atayamba bonna bekwese mu mateeka na weerufu naye banyaguluzi bennyini Kawoya Hussein wagambye Amrita, I want you to send my greetings to Honorable Persis Namuganza. She seems genuine. I pray the new MPs can trust her with the vote. Nakusabira Sara nti olinga alabika w'amazima. Namawulire munange Ibrahim Shamiru byakika NBS Radio Busoga akulamusizza gambye gyebale gyoweereza. Mulamusizza. Amina Tata Jona manyi Busoga bale kuweereza president waba Brain Soldier Tata Jona omwogezi wa Honorable Minister Persis Namuganza Mama Bukono bannayuganda basazeewo gwe speaker waabwe kasita wavaayo mu kulwanyisa obubi obulyake n'obukenuzi naye bansabye bagambire jjajja nti amayumba gaabwe bagamenya nga beekwasa trade order. Tata Jona kwekiri wano ku agenda yange Honorable Sinza butakimubuuzaako kuba minisita wa ggwanga lyonna ng'ogyeko okuvuganya ku bwa speaker. Then katono nkomewo mu studio Kazibwe Richard yangambye nti Right Honorable Persis Namuganza, I want to tell you that indeed you qualify for that position, but the incumbent is more powerful than you. Ono yagaye Kazibwe Richard nti byonna ebisanyizo birina naye ate aliko ye munda baye alaba nti akusingako. Honorable Persis Namuganza ye speaker w'abantu era agenda kuzza ekitiibwa kya parliament naddala ku nsonga y'obubbi Brain Soldier Tata Jona yagambye era nze ndowooza Honorable Namuganza yalina gomite mu beesimbyewo ku bwa speaker ekituusizza n'omu ku beesimbyewo okufuna akatengo annyuka ebyobufuzi mu 2031 Oscar Kalungu eri mu Buddu agamba kireka gwoli gomite atatya biduduma oyogerera abalala abali mu lwokaano kale abalala mugira munde kansooke maliriza ensonga yadde ndaba ebakutta omubabiro essaawa tuyina Honorable Persis Namuganza abalala nga tobogerako abali mu lwokaano ye kansooke mbuuze bumwala ekyankwanzi ng'ensonga bwa sipiika teyajja ku fulo okugjako kandidate omukale okulumba omulala nti alina kukoma mu ddiiro talina genda mu kisenge lwakuba wa kibiina kirala President yabagayidinga atya kuba seeki yali esazeewo erikomenize nti musigaze enkola ebaddewo buli speaker afunayo emyaka 10 naye ate gwe kenyini ova kukiraga wano ku BBC Terefayina ogamba otya nti yajja kubanga Anabadria yagamba ekintu ky'obwa speaker twali twogera corruption. Anabadria n'agamba nti ekintu ky'obwa speaker kino twagala kukyogerako kubanga corruption enguzi esimukakatiwa mu parliament. Kyobola aba tetuli bamativu nti seeke yatuula n'egamba nti no eyisiza speaker awatali bantu balala kunyonyola nsonga lwaki beesimbyewo. President kyava agamba n'agamba nti okay seeke yali yatuula n'esalawo n'egamba nti ye baamugamba nti no speaker alina kubeerako emisanja 2 nti so bagamba nti it has been a norm that gwemuze nga enkola etali mpandiike. Yes munagamba okay nagamba but now that the other people waliwo abavuddeyo abayagala and balina issues kyobola ayogeddeko we discuss issues lwaki kyetuliko kino ekyobukenuzi n'omuntu okunyomola amateeka ga parliament n'abeera nga yiye mateeka n'abeera nga yiye buli kimu kyetusasobola kukkiriza mu kisanja kino ekyokulala. N'agamba so we have to discuss it issues kiki ono teyandibaddewo kubanga olaba baali basanyuka awo kyotalaze baali bakuba mu ngalo. N'agamba don't celebrate yabagamba n'eddoboozi lyali kangufuko yes don't celebrate please what are you celebrating mbolokuba yali asose n'agamba seke yali esawo omanyi bano abaliko ebintu bye bayagala biyisa mu shortcut kyova olaba ne president mwenyini yamala n'agamba it's very bad okukola ebintu nga oyita muki mu shortcut nakyo yakyagala n'agamba kubanga bo bagenda Entebbe kulaba president Danstan nga Honorable Anita Among agambye muzeeyi nti baseeke members balina bye bayagala okugamba bye baasanga nga batambula during their campaign trail
eyo abantu bye basanga mu community baagala kulaba kubanga tobawanga budde bukulambulira kiki basanga entunga mochi kye basanga ebusoga kye basanga ko it's okay gwe bagenda Entebbe kumbe omukyala apanze bibye bayogera omuntu butonotono nga Tango Doi ne mutani agamba inti naye mzee n'ekyokulala ife tulaba bali tamonga akoze nnyo 71% gye wafunye ye yaviiriddeko ye nga mutabani wa Tango Doi asekondinga jukira Tango Doi is an ex official museeko taina na propose ka kintu kyonna kikwatagana ku leadership kati yazira gamba we shall discuss kati yo we shall discuss baloza ayisiza but ebyo byonna babitegeera mpozi wanganya okuyogera nti bufere naye omutakola ebintu nga si bya mazima abeera bayita batya ne nzimade ndoze ne bakola ebyobufere byabwe kuba gwe tojja kungana bigambo bimu nange nabisanga obusanzi atoli wango ne badduka gondi na oteka gange ne badduka ebyobufere byabwe ne badusa ku social media ndiseke ekoze eki eisiza naye nga parliament yali eri still in the making Dunstan nga ababaka abavuka tebanalonda mubaka waabwe mvana kumusanga wali masi abaliko obulemu bali tebana bakola ki kulonda abantu bano bawakaze mpi bali tebana bakulonda parliament is still in the making bano bakugamba nti seeke etudde nti era esindikidde parliamentary caucus yeniyali parliamentary caucus ki twali tetunaba na kubeera gazetted omanyi n'okulonda kyala naye neyo process yo gazetting naye is another high step okukakasa nti ono omubaka ye yalangirwawa ebukono kakati ebyo byonna bibaawo kati wekikoleddwa n'ekisembayo nga tebanaba nakulayira babaka bonna betuze tulonda parliamentary speakers right honorable Kadaga Bwananya besimbyewo nga weetuli basooka kutuyisa mu process eyo yonna olwo ne batusindikira abantu nga tufuusa ababaka abasaanidde okulonda speaker so president yagamba nti ebintu ebya shortcut si birungi yakyogere ekyankwanzi so anyway yes I quote your chairman, national chairman on record. Yes. Ngagamba nti waliwo yakyogera luli yakizemo ekyankwanzi. Nti enguze efumbekedde nnyo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. This time we yayitira Cissy Namujunu ngagamba I don't want to hear of corruption in this parliament. Najja ekyokoya ko Namuju yetonda n'abalala. Gwenga Namuganzo Mumbejja. Ogenda kwenganga otya obuli bw'enguze obuli mu babaka ba parliament. Individual MPs kubanga be bayisa budget za MDAs abajja banaye tusaba budget zino enguzi mwetambulira. How would you confront that challenge? Kati ekyo kyokka tekikulaga nti president okutandika okuyita Honorable Senamuju buli kadde it's a discredit in this 11th parliament because teyamuyita mulundi gumu jawere eta nga buli wakomawo mu session nabanga muswaza kubanga omukyala yetonda ate n'omudingana nedda yagamba Honorable Senamuju my sister, you know she's my friend because twali mu mobilization sometime back NRM nga kyali mu State House yagamba Honorable Senamuju yafuuka ally president okuyita Honorable Senamuju wadde nga kale kimuswaza yes yali tamuyita nti ayongere kuswaza ye yalina message gyayisaawo president alina message gyasindika yes yalina message gyayisaawo nti ono mubaka wa parliament naye namukwatira muki munguzi naye yafuuka ally okumbuulira ekiri mu parliament omwo yali akyogera nti kyova olaba kati we are no longer hostile forces, we are friendly what forces. kakati ekyo kyokka kikulaga nti leadership eno ya parliament erina obuzibu bw'amaanyi kubanga Honorable Senamuju bamukwata naye n'ebyo bye baali bagenzeemu ebyokusinkana bali tebyalinga ye byonna yabiwaayo kyova olaba kizanalayo ne bwe twali olunaku olusembayo muzeeyi yakyogera n'agamba nti kakati Honorable Senamuju jja wano in fact buli we yali amuyita yali agaana okujja naye kuolwo olusembayo yakola ki yamugamba jangu sikuyita nti olwokubanga I want to arrest you, I want to prison ebyo byaggwa you know that you are my ally jangu oyimiine wano n'agamba oyo kati yampa byonna parliament eno ebadde n'obukenuzi bungi nga kiva muzeeyi
n'agamba n'ekyokulala nti omuntu olina ekifo kye weesimbyeko oli mu kuyisa nguzi okutugulirira oyagala kutukolera ki kubanga ne ssente zaali zizeeyo ekyankwazi Danstan kubamu kubasimbyewo bwa sipiika ensimbi zaali zisansoka itingano n'ezimu zaakwatibwa security yes manyi erikota gati yakusaanyirako abayiso bajja nga bazigoberera SFC nezikwata so ebintu bye tuli kwogerako abannayuganda tetweyagaliza bweyagaliza nti Honorable Pasi Namuganza ayagala kufuuka sipiika njagala kubeera wa bitiibwa no abamu kuffe Katonda yatutonda nga ffe tulina okuvayo ne tutaasa embeera abantu ababbi bakolagana ne chain nene nnyo omuntu abbye ssente ayitira n'agulira bamawulire n'agulira banakyewa n'agulira bani bona bayimba erinnya lye that's how evil money is so bwolaba omuntu ng'aze ng'avulire tubagamba bannayuganda look here tulina ekizibu mu ggwanga nga kisimuka mu lukiiko olukulu mutuwagire mutusabire because ekyo bwe tutakikole ensi yaffe yakwongera okufa so siri mwana omukweyagaliza Danstan nti njagala bitiibwa nganze no kyovola nkugambye kusensha tebajjerayo bannayuganda lwaki nali nsenshadi nze kati nkubuulidde lwaleero tebaayagala nsome na bubaka buli ku platform gye baali boogerako ne bateekako ekiscreeni abantu bagamba mudispraying ebyasindise ku ssimu oyo Solomon n'agamba mbusimanyi bamuyita administrator owa platform mbalabika yadidilitinga not deliberately so okusenshalinga minisita kintu kikulu nnyo kyetaaga abannayuganda bannansi ne bamanya lwaki minisita ono bakoze eki bamusenshalinze wagenda wa president of kamira kuba parliament bwe recommending etwala wa appointing authority na ye n'ateekisa mu nkola ne president yakikola wagenda ino of kamira noga taata nyamba ate nze nvuka miranga nga tewali nsonga naawe president si muntu wakugamba nti ali awo tamanyi kigenda mu maaso president w'eggwanga lino buli kimu ekigenda mu maaso emisana ekiro akimanyi waliwo ebinfukamize wa president naye ate si kufukamira nti nkweka bufere no wano Princess Kabakumba Masiko bwe yatwala biri ebyuma ebya UBC nakiza nti nabituti yagenda n'afukamira president yamugamba nti okay okubitwala tekyandibadde kibi kuba byali tebikyakola naye oshimanyi nti waliwo PPDA yes the public gundi disposal public assets lwaki tewayitamu eyo kuba yali atuteeri nagamba sisaana kuvunaana bati nemotoka ya gavumenti newebeera nkadde waliwo emitendera gy'oyitamu okola ki ogitwala so the president mufukamira ku birala naye ku bintu byeyalabidde ng'ebyo tasaana kunzikiriza mufukamira agamba kyoba olaba yatwala bitwale n'asuula buli mu kasero ekintu kyabwe kubanga yali amanyi nti bakweka bufere is a consumer of intelligence okutolooza nti okutambula n'abaleka ne bawogana Uganda yonna awo wona yali tamanyi lwaki bansenshalinga so nvuddeyo okugamba bannayuganda okubaleka ne bawogana tewawuliranga okimanyi baatula ne ku public holiday mbeera bansenshalinga tebayagalira kuyisaawo na lunakulu naye webabuuza ensi ensonga mu ggwanga eruma abannayuganda gye baali batutudde ne batula ne ku public holiday teriiyo so abannayuganda njagala obbasaba nti musabire kati nkugambye nga kino ekibaddewo leero fe tugenze kwemukerani omuntu akoleddeko platform yaki yabyabufuzi kutandika kukadaala kabyabufuzi bye ensonga yobwa sipiika njagala givaako mbadde njagala ogiveeko nga ngambye kino yogera akasemba kuwa sipiika nti nze nikwagala kuzuukusa kifaananyi kya palamenti kuba bannayuganda abasinga bwe balaba palamenti eno ey'11 nga BBS terefayina egitaddeko abantu TV bagijjako kubanga yabatamadda lwakuba tebalina bisumuluzo byayo bigisiba bandibadde bagisibyewo dda naye njagala obagumya nti erina kuzibulayo ntono nnyo palamenti ey'11 tugiwone ate bwe tunaaba tugiwonye musabe nnyo okulaba nti tetuyingira mu palamenti ya 12 nga tulina abantu bebamu abantu Uganda bajja kujetamwa kubanga buli si bubbi kuluutinga buluutizi ggwanga that's looting si bubbi actually kuluutinga buluutizi sente za wa musolo okulaba ne technical wing yonna ya parliament yonna yafafaagana dda n'ekyokulala speaker alina sanctions abagwire ne bavayo ne batugamba nti ono omuntu tumwetaaga mubbi
ne bagamba ensi yaffe lwaki twandizizaayo FCM baba sanctioninga wamu n'oli wa South Africa. South Africa yamala weeks 2 zokka owaabwe ne bamujjako baali bamutaddeko nakati n'okumusiba bamugambye kati asasule na buli kyomu kiyabba naye ffe wano ne tuba omuntu ne batusonkera mu mubbi ne tusigala nga ate gwe tutitiibya. So njagala bannayuganda mutufune bulungi ate nga wano wendi njagala kusaba Buganda ababaka bammwe be mwalonze mutusaabire mwogere nabo tebazaako omukyala gwe bayita Anita Mongo. Palamenti yaffe ewona obukenuzi. Oyagala baze balonde gwe. Yes. Waiswa Moses, a journalist. I work with the Usoga One radio station 90.6 FM in Jinja City. But I tell Honorable Namuganza Princess Persis that we love her so much. We wish her success only. She's our second leader in Usoga region. Thank you. Munamawuliwe Usoga. Munsonyiwe the akadde kanzigwako waliwo obudo bwatambudde SDB bali kuleta Honorable Omumbedda mwagaliza ogufo Honorable Namuganza bwanafuka speaker anasaba president okuyimbula Besigye Alan Sebale ali mukono yagambye Alan Sebale obubaka bw'obutuuse. Honorable Francis give out your agenda. Makazibwe Richard abadde agiwadde naye akadde sikyalina kangi. Honorable Ministry you tugikonyeeko naye eddakiika nsigazeemu kitulu wamu olwo bw'olaba bazze kusoma.